Nenga bannaye kyekitambula just ono kyekigenda maaso just ku musikasoka ntumireko abantu bange jasi yani Duncan Duncan jasi namukadde nayogerako nabo bombi olunaku ndowooza leero sulwa mukaaga nyinza okulyamuko nabo lunch Duncan nani ne jasi nedda nga bakwano bange njagala nange bannyonnyola ekituufu obujaketi bambala bufaanagana oyina lanchi Duncan negondire ne jasi ndaba obujaketi bambala bufaanagana omu abeera wakisa omulala abeera Ntebe naye tebava ku moolo wano ensambya nembagamba banna amafuta ge mwokya buli lunaku bwe gatyo gaaki anani jasi ne Duncan bagamba ki Duncan agamba kijasi kiwala kirungi mukirabirawo naye beauty yeeyo ebyo yabyogera mu kamera jasa ne mubuuza owaaye gwe n'omukulu mulimu nti nanganze kyemmanyi tweyagala yali ku kyeyo yava Dubai n'akomawo n'agenda Kairaka n'akomawo baazanyako firimu emabegako edda ababiri emyaka nga 10 emabega ne Duncan bali mu kibiina kya firimu ngabo banye ebyo wakati obuyimba bwakuba jasi ku mutimba era ne mu kamera nali njogera naye ku simu n'ateekawo akayimba ne mugaa kadate ekyannamukadde yaŋambye Duncan yamuganya okuddamu okweyita ekyannamukadde takiddamu era association yagisuddewo jasi muto era abaana era tubaagalize they must shine era temwebuuza weekend ejja nga tulabyeko ewaaba amasuuti nezigawuni ati njogera kituufu ate wona obiraba yamuwanise wuyo yamuwanise era obuyimba obuli muno ayinamu ku ssente alinamu atambula ne Duncan ayinamu akamotoka anyirira akamotoka alinamu ayina akamotoka yes oliriza dambu yankubuuza ayinamu ku ssente yali bweru atambula ne Duncan anyirira abo tobuuza tobuuza ki andi bw'ogenda ku menu obaako byosangako kati byosangako bw'oba mwogwa kizagano gabugano oyita ndi mpereze ekyokulya kati jasi bw'aba yagendako ebweru alinamu ku ssente muwala muto anyirira kiki ekibagaana okutambula ne Duncan bwe bagga olaba yatasaana kutambula na jasi Duncan bayagala nnyo alaga leero yategedde topic eno kweri ogwaleero nalaga wange ngenda gisikane mwenyini era gwe batuuka ngamba Duncan atuuse nze njafuna yategedde nti kwali ku menu ogiraba n'ogamba byebino byennyini byenneetaaga kati dasikasoka amaleyo owaye bakwatagana batya ani yali abbe waabwe enkwatagana yaabwe ate enkwatagana yaabwe bagenda mikolo kyenawuliddeko wano tetubuzaabuza anti si kubuzaabuza nkugamba kyemmanyi kyenawuliddeko nti gawuni eyinza oluma saawa yonna wetaba entaano bajja bagamba kadi bajja zibawa kiki ate anaabagamba ate mwe muli ku komiti yetegeka emikolo mwe muli ku komiti ogwa Jemba wagenda ensonga zino aziddemu maaso ku maaso nga tatuuka ogwa Jemba waguliko ogwa Jemba nedda naye ono yalina okugoberako yeyago aliwa ono bagumugamba nga bagenda saawa 2 bagumugamba saawa 1 ajja bagamba ate nga lwaki tabagamba mulinayo naye obuzibu ajja kubagamba naye nga bo mubaagalize yagambye nze nayadde njogera nabo ku simu just nenumika ate jjukira bagenda bukyamisana basatu
abagenda mu budget mugwe mu video y'ekyemisana alionda byemu babeera mwaba ugambe mugenda temulina ama ebintu bya just bimanyiiko mbadde sebimanyi mutandise n'okulimba olw'okuba mwagala okakasa ensi olina kyotamanyi buli emu aba n'omuntu we tegedde igana maaso naye mwagamba bakadama ba Deviko naye Kamalu okutya okuli wano nze sina kyentya naye just nze njagala nnyo ekintu ekiriko proof njagala nnyo okakasa kati kyetulimu wantu tuli ku miyase ono akimanyi ekyemisano kiwakanya oyagala wakanya ekyemisana kiyinza okuba gyekiri naye mu mbeera ki gwe kikyolaba oli muganda kikyolaba kumanyi ng'omusajja omuganda kikyolaba ekyemisana tulaba birabe nengamba nammwe bye mulaba ebyo mbozi mukati bosi jasi yennyini nabadde njagala naye ku simu nga ndi mu interview yennyini naŋŋamba ekyokweyagala nze ne Dankani tweyagala kati ngenda babulyamu abatamanyi Dankani era kakati kino kankiba mubuulireko kambabuulireko ku Dankani ekintu ekyo tulabanga Dankani nga waliwo omuntu amutimba ku mitimbagano oba ye gwatimba oba gwe batijja naye obunge ne bugamba nti amwagala mu nsi yonna Dankani yasinga okukuta ku muntu gwayagala teri amwenkana wadde omugoberera okiwulira era tosobola kulaba mukazi Dankani gwayagala nga batijja era ekimu ku bintu ebiraga Dankani nti omuwala oyo amwagala kasobola banga akuba obukubi kajambo kamu ng'omanya waije baliko nga tasaagasaaga naye omanye oyo amulimu ate oli agambye bamukakasa kati nze nkubuulidde nze Dankani munywanyi wange ntambula naye era naye nange sigenda muwakanya naye buli kimu kibeerako n'entandikwa yaakyo mu bulamu tukiwe tayimu wekinaaba kigira kuba nze badda nga atumira ku namukadde jasi yoyo ninga tesimukadde wadde oyagala akaddi wati mwana muto yali yeetumye ekya namukadde bwetumye ekyo muzeeyi naye nga era gundi katulinde Dankani ajje kuba already emikolo waliwo abatandise dde okusonda gundi agamba enembaga erina obaawo sente ezo zakuliibwa ebwo bulungi nnyo bemasitishayini ajja bagamba ate emikolo gyatuuse muli ku organizing committee abatamwagaliza baba nondozo olya byayogera katono ye tamwagaliza Dankani obutayogera anjo bamutuufu omanyi kakati mulina ekintu nambe muyate okugamba ebintu tosobola okubanga okola n'omuntu naye nga mukoma kukola nga waliwo wemutakola ki wemutatuuka kati ate n'emikolo olumu naddala egyo egimundi okimanyi emikolo gibaamu nnyo okukuta gwe walaba mukolo gwa lwakuba emikolo egimu okukuta lwakuba emikolo egimu okukuta tegiwangaala kubanga ati omukolo gwa gundi ono omukyale wa palamenti yakukuta siyo gwe bateekako n'emmundu bayanjula n'emmundu sebo ziri wali Judith babirye n'akukuta ku Lusuumu twawulira bubulizi ogwaleema gwagwa bugwi ogwaleema twagenda obuwulira era n'ereema ayina baataayita ate ng'abeera nabo nnyo kakati ebintu emikolo bwe gityo bwe gibaawo tokyewuunyanga katugeze nti ogwa Dankani guno ne gumala gubaawo nga mutuufu nga si byambu kisobola okukola ki labanze kyemmanyi ku dayasi oyo manyi kati Dankani abankoze byaddewo okutuuka balema okutegeera nti kati bali mu kamera tosobola kukola kintu ne bwoba okukuta otya nekitatuukira kyova olaba ebimu tubyewala nze enaku ezo bansindikira akafaananyi naye nga alwanye mulala naye balwana bagamba gwe namba emu tokuba munno era balina bagaa nti kati erinnya namba emu oli asooka kulowooza kwono naye teyabadde ye so akati Dankani alina okukitegeera manyi alinamu entondo laba nkoze bubi obutaba wano naye era simanyi nti program yandiwedde
naye kajje bwajja kyoba okola Kazindaalo kakomye ogamba ongambe wange Duncan atuuse. Okay. All right. Naye nga they must shine. Bulungi. Okinomamu. Nze mu bulamu bwange nsinga nnyo okwagala abeeyagala naddala nga tebalina gwe balumiriza. Anti waliwo okweyagala ng'olina gw'olemiza nti Lema ogenze naye olese Eddie Kenzo agamba nti gavumenti enyambye. Anti kye bateŋŋamba nti njagala nnyo abantu okweyagala nga tebalina gwe bakoze eki tewabaawo tabu beeyagale nga tebalina gwe banyumiza kyesikakasa nti kituufu oba kituufu naye Bestman akugambye teweesigana dasi Bestman akugambye Alien nuzo olaba ebintu bitambula bimanyiddwa nitegeeza ono takyamanyi mawulire nasola gampuuga agampuuga gasobola wabali ku security tebannaba wabaddeyo ku mukolo ofuna akagatto abali ku security abali ku security yali okugwarama yali era bagenda motoka aba ne gas yes bagenda motoka aba era jas yali kina kinyonyodde mu kamera yagamba ffenna tulina emmotoka twatuuka walio omwami n'angamba motoka yetu wetaaga givuga tukirire mu yange era ne bagenda ne batuula ku tebo nga beeyisa abantu aba awo giswife wafunira obujja n'agamba mwena mwade ku mukolo nga mweyisa mulowooza mumusosa okweyagala awo wafunira obujja kyekiyombya giswa ekyo Giswife yali wate yoyo Duncan gwe yatugamba Giswife naye yali ayagala Duncan nedda simanyi ndowooza alwa nti ze relationships be ebbiri zaafa tezaaweza na nnaku 3 zombi ebbiri ng'ozigasse wamu bwe yakomawo wano eza Giswife zombi ebbiri nga bwe yazirimu tezaaweza nnaku 3 kitegeeza buli omu yamwagala lunaku lumu n'ekitundu ndowooza tubaleke bashayininge Duncan bw'aba afunye mwana munene jasinze ekibadde kinnuma timbira babula binengamba ekikuluma butakuyita nze siriiko ekikuluma butakuyita kwale na mmola tokyalina busobozi bwetwala kwale na mmola muva wano mugenda na bukyamisana ne jasi kwali sawa mmeka nandize nebbali ebintu bikyali byawo ojja kujja ku mukolo gwennyini mukolo sijja kujja nga temwatuyise naye nga Dubai abe ali atya mpulira ne Uganda wano waliba abe bangi kakati tutandikire Dubai nkubuuza kutya nkubuuze bwana abo gamba otandika ebintu nedda ate mujayagale tutandikire atakkirizibwa leka ntumire ku muyimbi wange Gloria Bogi yalese new tune ayina wakayimba akapya ng'omuzina alogobabo tewali tabo ugambye awo webalinyalo otandikira kugula lya bugu akazindaala nambala esaawa wama naye ku Duncan adduka akubyewo endaya endaya ekijja enkubye nze mbadde my opinion wama abatulaba n'abatuwuliriza tutandikidde Dubai tuli Dubai njagala munzikirize tuli Dubai walimbanga ntereza tutwalire Fly Emirates tutwale paka wa tuli Dubai ndiko pilot oba nkoze ensoyo mulowoozaako kakati ani abe ndiko pilot omanya erinnya lyo engeri gye lirimu dda kati ligaana eribuzaamuko gwe byonna byogere naye ndiko pilot pilot tutwale Dubai sawa zino kakati pilot we ne esookere wano oba katutandikire wano tugende bwe tuti ebintu bino byolabye twogerako ebyagudde ku abe bintu bigazi okusinga abantu nga bwe babiraba ekyenjawulo nti abe ye yabadde ejirikitikwa okusuula embwa efudde kubanga gwe bakwatidde mu kituli
kakati baba ne balowooza nti omusajja ono mubi nnyo yakola emirimu gino yokka Abbe bangi ekituufu ba abbe bangi ate mu nsi ez'enjawulo nabadde njogera n'abaana abali ekkata gyekiri abbe gye bali gye bali e Dubai gye bali olaba ne Bungereza gye bali naye lwakuba nti babikola mu nkukutu wane Uganda kikabuka wane Uganda kikabuka olwaleero Kamalu babuulira kuba nze ntambula mu mabaala ag'enjawulo kati sakozi gwe ngeri gy'obeere waka kankubulira ekimu ku bibeera mu mabaala waliwo abawala abo abahostinga ne babawo olunaku siyo katayomu waliwo abawala abahostinga ne babawo olunaku mu mabaala ag'enjawulo era ku mmeeza kyateekako owaayo oyina ki nti ngenda kuleeta wano abawala nfuna n'abagagga babakwana kyateeka ku mmeeza naye we bagula boto bweziti nze nfunako bwenti okiwulira ne balyoka bamuwa ne bagamba nti ku Paladium tukuwadde ku Lwokutaano jja gwe host n'alanga ku platform ze na hostinga abantu ebintu bino babibuusa amaaso naye abawala baleeta automatically okusikiriza abasajja abajja mu bbaala eyo baba bazze kubeegabako era yeye supervisor w'abawala abo abamu ng'ayitamu era gw'olaba n'omukuba akaama n'omugamba owaaye mpitira kasheira kali kyenamba agitunda bweziti n'agamba okagala nti n'ayogera naye kyoteekawo kimanyi nagula bote nnene kuba yejjukira kwabaakolera olumu n'ogigula olaba Katonda n'agamba nti sente mmeka nti bweziti kubanga baba babikola nga bikola ki nga biggweeraawo level bwetuuka era bafuna bawala balungi level bwetuuka wano ne kibanga kiganye kwe kuddamu okutapinga kubanga wanaatuuka time n'afuuka bituli bingi buli omu ng'amumanyidde Makindye bamumanyi Kabalagala bamumanyi Kolo bamumanyi buli amutulako kubajjukira abantu abo batambulira mu gusakolingi gwe gumu abakuba night economy basinga bebamu kakati otuuka time kati watuuka wanaafuuka bituli bingi kwe kutapinga nti ani antwali kata olwo atapinga mba abe buli akawa abe wano agenda okulaba omuwala oyo buli kimu kyagenda okukola eweerwa abakimugambye abe yatapinga mbana aba nights ezo zoolaba zi packages nti gwogenda kukola golodi ogenda kukola nabagitani potipate byonna baba babimanyi wano abaana babimanyi nze nafunye abawala abo ababiri baliko Dubai naye babajjawo ne babatwala naye ekyasinga okuneewuunyisa nayogera n'omuwala nga leero nga talina puroguramu yenna yaddamu okunkubira nga wayisewo olunaku lumu nga ngamba ndi Dubai nengamba yiye ntende talina na zakulya Dubai yatuuseeyo atya nanga ndi Dubai yamala emyezi ng'egyo n'akomawo nga ate alinamu akasente nagenda okuwulira agamba nga wayise emyezi ng'esatu ng'ali wano ng'agamba baganye okumpa tiketi yange ono omusajja amubuzaabuza ki naye n'ababuuzizza omu ku omu kubanga wekyaguddewo omutima ne gudde emabega naye gundi oli yagenda kunona ki omwana ng'ala ngamba olabedde yira nti bano bonna abawala boolaba baliyo 9 ku 100 oba 9 ku 100 gy'emirimu gye bakola ki gye bakola gya kuzannya bbuuku eyo kati bw'otunuulira n'aŋŋamba tebakulimba bwe kubaako agenda nga tamanyi kubanga twekubya ebifaananyi ne twekwata ne bu vidiyo okuweereza bali baklayant balabe emaali efaanana etya gye tuleeta tewali agenda mulimu ogwo nga tebamuwe nanyonyola n'okunyonyola nti oli akuweereza visa n'otuka n'okukola vidiyo egamba nti akuweereza tiketi ne visa tabiteekamu era nze yaŋŋambe n'aŋŋamba nti natuuka eri olumu nti kye bagaba olumu oyinza okiyita ekyangu kati awo bwe wali obuzibu kye bagamba bayinza okisiiga akazigo n'olabanga ekyangu n'okola ki bw'otuuka eri olumu ne kikaluubirira naye nga bitandikira wano naye wano e Kampala ate we bisinga palamenti yayogedde yazizaawo netula ate palamenti eyise etya nga juzi yali ku tteeka nga lye baagala okubaga bamalaya beetunde mu mateeka tewaliwulyako kufuula balaba beetunda mu bobba kati waliwulyako nti bagenda zimba ebiyumba palamenti yennyini era nga abanene bali mu palamenti babateekemu
kitegeeza omulimu guno bo baaguyingira dda kubanga bano abaana abakola abantu kubanga bakola mu mabaala agali waggulu era abagasobola bammemba abagasobola kubanga omwana akola ebintu ebyo tojja musanga ku kana kabala katugezeeko buno bugundi bumatali era olina waba yeetunda eno wafuuka omukugu ogenda mubuuza oliwudda wa mukwano kwawula waayo oliwudda nze nakindi mpozi nsanga ku paladimu akugamba mabaala manene okitegeera kulwakuba afuuse omukugu kati bino ebintu byolaba ebiri ku abe ze nafunye information nti Dubai Abu Dhabi biyitirivu Qatar biyitirivu ensi nyingi nnyo mu Europe awo nga kintu ebintu bino gyebiri so wano ye training esooka naye nga baagala obigoberera n'embeera gye tulimu wano nti visa ya Uganda nagirabye okutandika 2026 egenda kalubamu okugenda Dubai bikyali oba mumbu ebikyali mumbu naye baagambye nti tourist visa bagikole ki bagisazeemu eya Uganda baŋŋambye kati ffe tukyalojja bino naye aba Nigeria basurvivingira ku ebyo ate ye business bo basingako bana Uganda basurvivingira ku ebyo basingako bana Uganda abalala bagenda nga bangala obunani bagenze mu biyumba bwe batuukayo ne bafubuutukayo bwe bafubuutuka ne banoonya abe ye kyakola akunnyonnyola obulungi ye akunnyonnyola kazigo igwe mulimu gwe kati wotunuulira ono asobola okutwalako boosi miliyoni nga 15 kakati oli nasigaza miliyoni mmeka kati yagenda okolera emitwalo 8 mu mwezi ewa balista ku kakofi kakati bwofuna mu mwezi ezo emirundi 2 abawala bano bonna boolaba abayimbi obalaba abayimbi bapya bantandika yakatandika aguliddewo emmotoka olowooza mirimu ki gye bakola gwolowooza mirimu ki abayimbi baffe gwolowooza abawala abakyaza zinaiti mu mabaala makirabu nobalaba nga bagula Range Rover gwolaba kirabu nga nenanyini kirabu tagivuga naye gwawadde okwostinga yavuga Range Rover gwoba olowooza akola mulimu ki bangi bano abali mu bino ebyabakazi bino bebatwala era ng'omukazi omulaba n'ogamba naye gundi ono bannaye w'amaanyi alina Range Rover wabeerawo obwetaavu ayamba nga ebiyumba babiyina eri oba be babuloka bano abakulu kati gwe n'owuli omuntu nti asuze ku 4 point omwaka nga mukazi ne bamukolera ne birthday olowooza mirimu ki gye bakola gwolowooza mirimu ki gye bakola tugende wa dayasi ono yedayasi dayasi tugende ebintu bino bitandikira wawa bitemete because gochaziza ku bana mbakyaziza anti abaana bagenda ne boogera ebintu abantu abasinga ne babibuusa amaaso mu kubibuusa amaaso bye bino kati ne bivaayo kati ne mubeera shocked ng'omwana akugamba nze mbeerawo ku lwaba baminisita baani gwe nobibuusa amaaso nti nno omwana byayogera ali mu kwejusa nga naye be bantu bano abakulya ddala ebintu bino kubanga togenda kuŋŋamba nti omwana bagenda kumuhostinga mu poti pate shushi pate zaani ezo nga lunkupe yagenda okubeerayo tekisoboka kitegeeza bano ababbye sente za gavumenti eza covid ezaki be babeera mu ezo pate era be bakola ki be basasula kati ngenda kuwa esookera ddala incident na interview y'omwana gye nakolako abeera mugundi mu Kikoni hostels zo mu Kikoni yagamba yewe yasomera sente zimubeezaawo yapatana n'amabaala 2 nga buli Lwakutaano n'Olwomukaaga amabaala ago alina okugatwalira abaana abawala naye muwala ye abagamba bannaye mujje tugende tunywemu byonna byonna ebyokunywa biri ku nze
nga yo omulimu gwe bamuwadde atwala taxi bbiri ez'abawala naye nga bonaona basoma abajja mu zi hostel yes bajja gundi ne parkinga ku mulyango abagala okutuula ne batuula ne bagenda yonna ye olutuuka wali nga bamuwa ng'amanya buli weekend agivamu akoze emitwalo 4 yatwalayo bana buli weekend yatwala emitwalo 2 awo nanyini bala ye omwenge gubaawo biki kati babasajja nga abaana kati abaana be batuuka ne bategera nti ono abatunda batandika okwagala nabo okwekolera ezaabwe okitegera kyegamba kati nga batandika okugendayo be baana b'owulira nga first semester abadde mu hostel then n'agenda mu rentals second semester n'aganze embeera mu rentals era ze zijjudde omwo rentals ezizolaba ezisinga zonna zafuuka Airbnb era business ya furniture yesinga okukola mu Katanga lwaki ya furniture kubanga abaana balongoosa obuntu obwo balongoosa obuntu obwo nti abasajja bano abakulu tebakyayagala kugenda mu zi hotel ajja mu kagundiko bwe kwava engombe egamba nti owaayo erinnya omuti okulinnya omuti abagamba moment we funa gy'ogenda okusula olwaleero ninajja era bw'osanga omwana ng'atambula n'akuga linnya omuti abakugamba weetegule nina omuntu wajja kati ebintu bino nga temunnayambuka bitandikira wano wennyini wansi wano bitandikira wano wennyini wansi waliwo egguli eryafulumako nti buli ssaawa weziwera 12 abagagga bagenda wano ku mobs n'osanga emmotoka ez'ebbeeyi nga zipakinze ku mageeti gw'olowooza omusajja akimye muwala we muzzaka akimye emaali ye kugenda okitegera kati ebintu bitandikira wano nga tebinnaba ku kampasi kika golaba buli weekend ngolaba gundi kabasi kaleesa abaana kabayiye ku gundi ku kirabu kubaje ku hostel nga kabasi kachimya abaana ku hostel kabayiye ku kirabu emu nogamba bana baba wayo night campus night bichi nechi baba bazze bana abaana we bajja mu campus night abawala bonna bazze bayingiridde bwerere abasajja bagenda kweyongera gye bakoma okweyongera balina oggula omwenge ono mwana oyina omutamiiza togenda mutamiiza na chupa emu owebbala aba akola ono abacoordinatinga gwawa ssente ebintu bitandikira wano ku ground beba abaana olugira bwa olide bwetuuka agamba muzadde we nina koswa kamungi ngenda sigalayo mu hostel ngenda sigalayo mu rento. It's because talina kyagenda kukola wakagenda kufa bwavu ate wana alina ssente z'akola ate alina ddiiru z'abasajja bagenda okujja omulaba wana ali ku mulimu okitegera kyenkugamba byebyo omwana n'agamba olinaga omwana no yasigaddeyo mu hostel yaŋŋambye alina kosi wakamungi babeera badisikasinga akyaliyo ku gundi ku hostel agambye balina zikosi waka bagenda kugira olina mu kibuga wano wennyini va ku byennaka na bulemu ng'oli mu kibuga omwana we asomera ku muuku oba ku maaka gw'osula ntebe naye akugambye asigadde mu hostel balina discussion entebe n'okugenda wali okola discussion kyetaagisa ki tekina kyekyetaagisa nga basigaddemu kati ebintu ebyo bitandikira eno bye mugambye bye mutwale kati omwana agenda okuva wano nga buno obusente bufuuse butono ate jjukira gye bakoma okubeera mu mabaala bwaba bamutandikire ku bubaala bw'omu kikoni avuddeyo bagenze ku bwe gundi wandegeya olwo bagenda balinnya bagenda ekkololo engambo zitandika okutambula mu gundi salamalodi tebajja olwo kati ate agenda ku gundi ku mabaala g'emunyonyi ate n'omugisuubira okujja ku salamalodi awo tebaba waaka okitegeera watuuka wali engambo zitandika okutambula waliwo n'omusajja atwala abaana e Dubai bino bweti zitandika ndiiraamu kiri kitya oba alabye omuwala gwe yalabako emabegako ng'ali bubi akomyewo aspendinga mu bbaala mubuuzo waayi wakikola otya okitegeera amala okusoma bulungi agamba bazadde be nafunye eddiiru ngenda Dubai yoyo gola abantu olwamala okusoma yagenderawo ali Dubai nze nina omuwala gwe nakolako interview era mamwe nankubira nayomba besanga ku street babiri omwana yava wano mama we yamufunira gundi nga alina genda kata yamusanga Dubai besanga ku street yaba ku street nga bebagira balina agent y'omu naye nga abatadde ku molo y'emu mama n'omwana nga bali ku gundi y'emu kati ne benyigira bajiga era bayomba okufa obufi ne mama nalina omukolako interview n'agaana yes
nina omwana omulala mukulizaako n'amaloboozi ge abadde awuliriza Abe n'agamba tewali agenda wa Abe nga takola ki tayagala bonna ali yakola kati botiki nene nnyo gundi Masaka yadde yagala kumpa interview n'omulala yafumbira n'agamba banga ajja kungoba kuba yalamanye Dubai nkola birala Troy alina busungu we bwali bulala kati ate ngubuulire olaba muli mu kya Abe ekya Abe nno mbuno ye abadde n'ekyumba nga kikola kigundi nina omwana kati muyimbi sono gundi yamusayiningako yali manager wa Khalifa yani Emma Kalusi yamusayiningako ng'omwana yakadde okuva e Dubai so yakoma wano nga ettaka lyali ayagala ogula ku kitaawe yamuweereza agula ettaka nga ssente azibbye omwana nayomba gye nagaa gwe tatomanyi ssente gye mbadde nzijja yayingira agency nga yaba modo kati muve mu byaba Abe Dubai waliwo agency z'aba modo nga baportrayinga ati no bakola bwa mirimu gy'aba modo era ng'oli ampangisa nga apangisa modo naye nga amututemu ebyo Dubai kyekituufu tuwalizimu byonna biri mu tourism tewala kiwana natugamba wawulya kiwanda kyatugamba wano kati nkubuulira kati njagala nkubuulira ekintu kino ngenda kuwulira ekintu kino ng'ovuddeko bino bye mugambye ebya Abe nti niyo alina ekiyumba the most selling ye agencies z'aba modo Dubai era abana baziyingiramu nnyo plus size kavi na gundi kati kyebaportrayinga wano oli ajja n'apangisa modo for a week n'amutwala mu nnyumba n'abeerayo era oyo omwana ne interview kweri ku gundi yange kwennyini nsobola ogenda n'ensalamu obukiripo omwana yagamba nze bantwala natuuka eri ebyokukola ne binnema nga nina genda mu agency z'abamodo ngenda otuuka mu agency z'abamodo nga kye baŋŋamba kyeki gwe guno omulimu era nakkiriza n'akola era mu kukola mwe yajja akasente wano kakola mu music kati ayimba muyimbi wakuba yagenda n'afuna manager Emma Kalusi ate n'amukuba ku mutwe sente n'azibba Pozi wangambe n'oli omuyimbi yali agenze kugira ki muyimbi oli tube bakaka so ebintu ku ground abana bagenda ba upgradings omwana gwe mugamba asula ku 4 point nga twatudde wansi nze nenkunyumiza we namulabira actually twamulabanga n'ono ne Masembe nenkubulya nze we namula yaliko ne mukyala w'ono gwe mugira nenkubulya level gye yavaako we bajja yoga tata nga bakola zikamafragi kati okubuulira ekyamazima nti abana ba upgradinga okimanyi nti oyo omwana yakolanga zikamafragi pate ku ambiance naye ng'olaba ye level ye Masembe akyamusobola yadde namusanga nenyumya n'omuwala nga tayagala kutunula ku Masembe yes twali kyanja eyewammwe okitegeera oyo omwana bakolanga zikamafragi pate ezo zero budget ne bagenda nga ba upgradinga paka kuki ekyo tetujja kigendamu kubanga yalina mukwano gw'enfanfe yalina mukwano gw'enfanfe akulidde wano era naye famire ye ekola ki yaddamu okusanga Masembe ng'atunula n'eri yaddamu okumulaba nange kenyini okumbuuzaako yampita mukawulize naŋŋamba oli bulungi nabdamu amanyi nemizamu nemusanga wano ku gundi ku Sheraton awo netunyumya nemukwata neka video nga mugamba bano bonna bafumbiddwa gwempeta eriwa nakatekayo ne ku TikTok nekakuba osobola okalaba naŋŋamba naye gwe ebintu bye biki oyo omwana yagula omanyi apartments yagula ewaffe tewali kyesimu kati anti kyenkugamba nti abana batuuka ne ba upgrading kati ye level gy'aliko ate si yaki si yakweteekayo muteekamu ne business endala nedda tugende empola omwana akola pate wano e Kampala n'akugamba nti tebe yange ya miliyoni 10 tebo nagamba omusajja n'agula tebo ye miliyoni 10 nkwerako abawala bana mama bagenda kukolera kyabawala abakuterako kuki tebo ya miliyoni 10 bakuwerako abawala bameka bana baki ate nga bera specific nze tebo akugamba omusajja tagamba omukazi omusajja agula tebo ye miliyoni 10 nkwerako abawala bana nekuberako ne boto kati abawala bana abo abakuwereddeko nga bimuli basitifiira kiki nti ebintu bitandikira ddala nga ne ategese pate abantu batagatenze olya ng'omuntu ategese pate ogenda kukera ku makya abantu bogenda okulabayo mulimu bakitaabe ategese pate mulimu baana baba minisa mulimu ba minisa mulimu bantu ba high class
be yatagetinze kitegezo already nabo bakimanyi nti eno pate mwe tuyola n'olaba kitawe nga atudde mu pate naye nga bamusandiwichi nze ngeno bamuwadde akawala neno bamutadde akawala nga ali muli bwati agize ebyo ye tabyogerako abagiyita wilibalo night babakutera ku wilibalo ne babakuleetera nga mukaaga abawala biri wano gye batala batuleetera ye shushi abeera etya shushi abeera atya weziri already and ozowulira shushi omuwala ng'ali butenga bwe yakula ne bamuteeka ku mmeeza bwe bamuteekako ebyokulya nga bwemujja mutoola kuli kwe mulya we muti ng'ali naked totally gendo zikugolinga kweziri yes okitegeera shushi ne bagamba nti eyo shushi night egenda kubeerawo nedda tetugenda wala bikirabu nga kutwalayo kolumu nga tulina gwe tugeza okulaba kale it's okay olaba eyo club eyali gye baali bazizza wano waggulu emalegwe omwali bakyeyune eno wano kukundi ku Garden City ku Garden ate ogabi naliyo bwoma ate lwaki ogikomentingako agimanyi wele nva wano tuli munsi okay nva wano oli ankubidde ngamba ojja kunsanga mu big club tulina bye tugenda okwogerako naye nga byaki bya promotion twagenda twalindoza abantu nga bana ffe tutuuka tugira twasanga abazungu be bastripping ningamba bulijjo mu Uganda abazungu babeera nga bastripping nga bataddemu zipoolo naye nga emisana bw'ogisanga tuyinza kukisuubira restaurant naye nga ekiro efuuka ekirala ne tugenda ne tugamba ye big club bino byebibeerayo nga wallahi bazungu bali ku bagita shushi ojagala shushi okitegeera so kakati ebintu biri mu kwapeninga wano mu ggwanga eyo nabiberamu mweziri biberamu ebyo byonna nendoza n'abategesi bawo sipade era of course nanti kati nedda kyenagambe teri mwavu wano akola bintu ebyo kyekisookera ddala babikola babeera ki nga balinamu nga bagagga bya ddala sente za ddala kati ebintu bivano ku wano nga tebinatuuka eri kati abaana abasuumuseemu abalaba nti buno obusente bwakola wano abukoye abafunye connection be bagenda wa kyova olaba ye tekimuswaza nga we walabe ku BBC olwokuba wabadde babralinga nga omwana akola vidiyo gwe bagenda okuleeta ne bamukusindikira client ngo ali mu nnika yokka kati oyo yeekutte vidiyo n'agiweereza abe ng'ali mu nnika yokka yeemoola ongamba abatamanyi kyagenda kugendako nkuwadde wano amaloboozi n'enkuwuliza omwana ng'akugamba abe ffenna twagendanga ewa abe nga tumanyi kye tugenza okukola nenkugamba right now kati yakolayo emyaka 2 nadda nga mugagga alina botiki nene nnyo ng'agamba yawummula emyaka 2 retired amaloboozi nga kuwulizaamu wano ogawulidde wali omulala n'akugamba nti nekintiisa okuvaayo nazimba amayumba gange nagira omusajja yampasa saagala ategere mulimu gwe nali nkola Dubai omulala ngena kugamba wano waliwo ebbaala erisayininga abaana nga gwe mulimu gwabwe erisayininga abaana ng'abaana basayininge mwe bakolera ye era yalina obbaga beewalala we baba bagezeko ewalala yasayininga abaana nga bo bali sayindi kati ng'era ebintu ebyo abantu babiraba era gavumenti ebiraba naye olwokuba bamanyi bigeneratinga revenue omwenge gye gukoma okutambula zi Airbnb zisasula emisolo abantu bazigendamu zikabu zikola amafuta banywa nanyini kifo asasula omusolo biki byonna byonna ku buli mutendera era ojja kusanga nga nti ng'ogyeko babawunsa bakuumawo era ojja kwesanga buli dakiika 25 patrol beeyitawo weebuuza ebeerawo naki ekuuma mugagga buli dakiika 2 patrol eyitawo gamba owaayi patrol zeeno zikola baagisasudde kukuuma baala eyo kubanga tefuna buzibu naye nga omuwala bw'abanga gwagenda okukola mu supamaketi ebifaananyi ng'oli mu bupale oba oweereza byaki ogamba watugamba bantwala kukola mu supamaketi kyate oli agamba tyate weereza ku bifaananyi byo tulabe woofaanana ng'oli bwereere kitegeeza bizinensi ono gy'agendamu agimanyi bulungi nnyo mulimu abamanyi ekituufu kye baba bagenda okukola okitegeera
naye wabaawo be batwala mu kintu olumu batuukayo ekintu takimanyi batuukayo nga packages z'olina okukola tewazisuubira be bakuba enduulu olumu naye nga kibagenda okukola kyaba bakimanyi oba olumu oli ng'agenze ng'olwedde baamugambye kyagenda mwakitegedde bw'atuuke ne bamugamba waliwo package eno ya ssente nnyingi nakuba enduulu agenda otuukayo nga package ya rabbi gwomanyi okulya pupu w'omuyindi alimu kacumbaali alimu kamulali naye nga congratulation Frank Gashumba yazadde omwana ndowooza tujja kugenda yawo tumuyozereze owaye kaakati mubadde mwogera ebintu byonna naye mubusiza amaaso ensi Dubai ng'ensi obutonde bwayo n'enkola yaayo n'abantu abagirimu. Dubai nsi y'Abawarabu, kibuga ekyo kibuga, naye abantu abagirimu abasubuzi abajja okola ki okugula ebintu abazze bonnoko okubaako bye bakolayo bewumuliza ku baani, kubanga omwana w'omunnansi w'Omuwarabu omutuufu tojja musanga ng'ataayaaya ojja omusaba akaboozi. Kitegeeza abantu banzize kusuubula simanyi namba emu yagendayo ku Shorwagwa bagendayo kulambula bagenda kwewumuliza balina kusanga abo mu bbala kubanga bali abaana abaabali tosobola bafuna mu Dubai. Okitegedde kati ensi yaabwe etyo nekola ki kati ng'abalina okuyamba ba investor abavuddewo okuwummuza ebirowoozo balina kubajja eno waffe bwe bamala okubajja eno ewaffe ne bajja eno ewaffe ne bagenda eri ne beetunda ne bakola essente ne zitegerekeka najja eno nga wakabi n'agwa ku Duncan naye n'atambula naye nga gwatambula naye tamutegeera mawa n'atambula naye gwatambula naye awoza yali Dubai bebo bosanga mu myezi 5 ng'ataakoze gwe kyobadde tomusuubira. Oba kitegedde kakati awo ebintu ebyo bwe bityo bitambula biwanvu nnyo naye nga ekisinga ddala okuleeta abantu mu Dubai n'okubeera nga Dubai abakazi bagendayo ne beetunda mu mabaala mu ki. Tulina mikwano gyaffe bitumanyidde ddala nga beetundayo ne bafunayo ssente, wabaayo Abafiripini abaki ensi eyiwa naye beeyiwa tojja kusobola kufuna ku mukazi oli owaawo kubanga owaawo obamanyi bwe babeera kati owaawo ne Dubai kino ng'ensi ekirimu kubanga bano bayamba okusanyusa ba investor baabwe ababa bazze abazze okuzimba enguudo abazze okukola ki bano be babayamba tebalinga baana bawane waffe ndi oli ajja kuba azimba oluguudo awo alabe omuwala ayitawo amuyite amukwane. Okitegedde ate nga naye ayetaaga okubeerako naki n'omuntu. In fact oyinza banga amawala baayo oyinza obutabasanga ate era mu mabaala kiri awo ne ba investor bannansi ab'ensi eyo yennyini oyinza obanga tojja basanga muki tojja basanga mu bbaala nti bagenze kunywa mwenge bagenze kukola ki kati ng'olina kweyambisa bano abaava eno. Okitegedde abazze okulambula ebimanyi bulungi nze gambye eba ebimanyi bulungi naye Dubai eteeka okubanga ebintu ebimu ebimanyi bulungi kubanga kino kibayamba okutambuza kubanga kati oyo omusajja abadde atambuza abaana abo abadde abikolera eri ani amuwa license yapangisa ku nnyumba yaani ofiisi ebadde waani wakolera ebintu ebyo kubanga ensi nga Dubai sikisuubira kuba nagalaale nga Uganda. Tojja kuvaawo opangisa awo otekemu abantu nga tomanyi sisuubira nti eri kweyo levo. Kakati abo ababiriyo ababikola babimanyi naye obuzibu obuliwo sakoozi yeggwe omuntu yennyini okusooka ne weevaamu kubanga omuntu bwe yeevaamu n'okwerowoozaako yekka atandika okugamba nti gwe mwana gwe kajjangu tugende ye n'atwala kuba yaafuna ssente bainvesita bagenda kujja bagula abawala abo yaafuna essente tamanya tafaayo talumirirwa oba atutte mwana muto oba atutte ki byo byosanga nga biri muki
bw'ogamba nti obitandikeko bisogola byonna kati gaffe abalengerera ewala ebbaala zonna olina ziwera zonna oba olina okusooka ziwera zonna n'ogamba nti ebbaala mu Uganda zigobeddwa ekitasoboka kubanga bw'ogoba ebbaala waliwo Nile Breweries ezikola omwenge oba osuula kampani naye ng'okitereeza obulungi kugoba bbaala zonna n'osooka ozeera. Lwaki ebbaala osooka n'ozeera? Tigwe okimanyi omugagga abeera n'ennamba emu n'amugamba ndeetera abawala abasinga okunyirira 7 namba emu n'abavuga n'abatwala essemuto. Omugagga yakolayo ekibaala namba emu abakuŋŋaanya mu Makindye mawa abakuŋŋaanya mu Makindye kati mukubakuŋŋaanya Makindye n'okola ki n'otwala essemuto ne babeera mu kibaala ne bagamba kyayiye. Ebintu nno byakolanga nnyo eryo emabegakaawo nga bibeera nnyo ku mwalo ng'emyalo egyo abawala bava eno ne beeyiwe ku myalo abavubi bonna eyazivubye ejjo eyavubye emmamba eyavubye empuuta n'atunda nnyo eryato gwe lyawadde biki omwalo abantu ne batunda kati byayingira nawa neeno ku lukalu kati kyova olaba titosobola kubimalawo okugjawo ng'abantu bennyini beekubye mu mitima ababikola ate ekitasoboka kubanga osanga omugagga ng'alina ebbaala ennankulabi naye nga yafuna ababulooka be bamawa afunye bannamba emu amugamba noonyeza abawala abanyirira kati abawala abo abanyirira ye n'abatwala mu bbaala n'ayiwa omwo be bakola ebbaala okuba ey'akabi. Bwe nandiganze kunnyonnyola bubbi bw'abawala nambeera ya kintu ekyo okwata ne ku mutwe omuwala abeera awo ng'atudde awo batudde abawala aba basatu kati namba emu najja n'agamba nze namba emu namugamba buli omwanywa ki toni bwa tasika ono wagundi ono wa Red Bull ono n'agamba buli omu bamu ecupa 5 kati abawala abo kyebakola boolaba banyirira abafaana obulungi ovalaba nze tebankuba ng'azizaayo mu kawunta ero basanga ku makya nga babalansinga ne baka gyoli nti yennyini bbaala bwe bakola akukwata n'aguzaayo enkeera omusanga abalansinga n'omuwala ali mu kawunta waliwo omusajja eyabadde wano neyitamiini yangulidde ecupa 7 ono abeera mu mboozi mukati waliwo omulala eyaze simanyi ono yali akyaza abawala naye nangulirayo 4 oyo teyasasudde kati nebatandikukana omuwala n'abala ecupa ze zibamugulidde n'atanywa za mitwalo 5 ecupa 4 nejjukira awo yabaddewo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 7 ku 8 omuwala oyo yagenze mu bbaala endala awo nawo n'abaawo basangawo abatali balabufu kubanga nze era bamanyi baga akasajja akatanywamu ekikakoza mu bbaala tekagula kakati jjukira abasajja baffe bajja bambi alabye omuwala anyirira alabanga kiraasi kumbe ye omuwala kiraasi naye obwongo si kiraasi omuwala ng'afaanana bulungi naye ng'obwongo ate bwo si kiraasi enkola y'ebintu bye nga bw'ogitunuulira naye ng'ajjukira be babeezaawo ebbaala ezo kati ofalaba ebintu ebyo sakozi biwanvu nnyo in fact mwogera ku sipa nabo nabo bali mu kutunda abantu tebayawukana ne be Dubai ebyolaba ebyo ebyamasaaji simanyi masaaji pala bw'ogendayo bakwambula akateeteeyi konna n'empale n'andaweya n'ogwa katanda n'atandika okuweeweeta oba kitegedde nawano wennyini weebiri nedda bano balina ekizibu balowooza okumanya nti essaati eno ejja olina giteeka mu kyoto fe awamu tutegeera waliwo okutegeera okusukkulumu kwe tulaba nga bwe nkulaze okw'e Dubai ti bannansi b'e Dubai tebasobola kukola ki kujja ku street ate nga waliwo abasuubuzi abagendayo balina ggula bano ate nga tebabamala bano kwe kuyiwayo so wabaawo okutegeera okusukkulumu kyekiri mu sipa oluusi namba emu kwatafuna ne kimukaluubiriza n'alowooza nti ntobye naye nga okutegeera okwo okusukkulumu waliwo nekyoteekamu obwongo n'ogamba nnyingire mu buli wuliriza waliwo nekyoteekamu obwongo n'ogamba nti kakati ngenda mu masaaji bw'otuuka wali ne bw'oba obadde kale togenda bikola ogenda olaba nga balina okukwambula ekiteeteeyi oteeka wali agenda okukolako muwala
ekyo kitegeeza obwongo bwennyini busomera waawe embeera ogaa naye kwasakozi woli wano sakozi n'abasajja uliriza n'abasajja naye teri musajja batono nnyo abasajja abakola ku basajja omusajja akola ku mukazi waliwo gw'osanga omukazi omuvubuka akutta omukazi amukuuta eno yenna bakopa ebyeri kyokka amukuuta wano wazimbye yataddeyo babirumonde naye ng'amukuuta ate baba musayizi eyo yagundi oli asemyeyo dankani dayasi babeera musayizi eyo dankani ate baagala bavubuka banyi era nosinga abadde ayagala bikola gwe tomanyi sente ze bandimusasudde ebintu bino tebisobola kuvaawo okugjako ng'ensi zennyini ne bapulezidenti baazo batudde kati e Uganda ebbaala olina okusooka n'oziwera zonna ekiruŋo n'okitereeza ate ekitasoboka e Dubai abawala abagendayo bannansi ba Dubai tebasobola kusaavinga bali bantu bajja mu Dubai abazze okusuubula abazze okukolamu enguudo abazze okukola ki kati nga balina funa eno zi kampani ne ziyiwa eri ekigaali kati abawala abasuumuseemu bwe baba nga yagenda eni eyeetunda kati ye naye eri akolayo ye n'atandika okukola ki okufuna abantu batwala nabano abalenzi bano musiniseeyo bano abavubuka baffe abaana bato tibagenze kuba kyeyo bakola mu makampani bali Dubai bwe banaba baagala okwesanyusa kkiriza gaana bajja kgenda kujjawa ku kkubo tovola Dubai okwetunda kungi. Duncan tusanze okulaba weewale butatuyita ku mikolo dayasi abadde nga tutandika wanagane mbu olina emikolo ayinza okuba ye mutestes omanya abantu bateeka surprise kati ayinza okuba yanteekedde omukolo gwa surprise agani waliwo era mbadde ntandise okujja naye nga naye kibi nnyo okwegera ddaka ndi wano nga taliiwo nedda kati tuli mu budde nedda kati kyenmanyi kiri ekintu kimu kitegeeza bwe siba emboozi mukati etambula eba erina tutambulira ku nze emikolo aba waliwo omuwala yani omuwala akuli obubi ennyo kajje yeewozeeko nga tonnagenda Dubai naye kyembuuza sikuze nga tonnagenda ku bye Dubai owaayi sikuze situusa nga tonnagenda mu Dubai asooke yeewozeeko nkakasa okubanga emyaka gyegyegyo sije owulidde nanze mukyagambye nga tolagera bye Dubai sooka weewozeeko obutatuyita ku mikolo lindako wamma munywanyi kubanga kanze gamba munywanyi wange munywanyi wamma agamba nti emikolo gituula munywanyi wabaddewo wano obutatuyita ku mukolo ng'ekyo kibi nnyo omukolo gw'otambuza n'omuwala alyo yani jasi ng'era bagamba nti omuntu oyo mulina n'eddiini olwaleero yakusande era nga bagamba ne ku mbaga ya gundi ya Edaman mwagenda babiri yalama mwagenda babiri kati ffe ng'abantu era sakozi n'akolima nnyo nti yo obutamuyita ku mukolo talina ngoye ayinza okuba kati ng'abantu ne tunyiiga nnyo neŋŋamba Duncan owaffe gwe tukola naye kakati neŋŋamba muwala ki nti omuwala ne bamundeetera nga ndaba ennaku zino akuli bizi ate nga naawe obadde bavaako ku tikitooko nenabu zino nkulaba okubya ekiroti neŋŋamba yoyo Duncan kakati ssebo obutatuyita ku mikolo twaziza gwaki daasi ye best man daasi yakutembeeta era babagambye kitegeeza kyekyo ekyokubiri atugambye daasi atugambye best man yani alien skin taata komanda mudogo yemperekeze alien skin taata wani omuwala omwala talina taata kati oli ye best man nga bwagambye ensonga bwazitambuza so naye ndowooza nkuze sikuze andi kati nze kyenina kiri ekintu kimu omanyi nkopa nnyo mukwano nga muyita fifi da queen omukolo nga si gwakusondera kati mwe mulina kujja ku lasiti nga mbagavuga nga bula wiiki nga 3 nembaga nti kigenda mu maaso eyo ndowooza mbajja eyo kale abafunye obubi mu nsonyiwe mutonzi wasazeewo mwaga kuyimba mukayimba kale tukomewo
kati omanyi muyina kati simu yamate mugina okunkubira esimu wena tukuya tutandike ama abalayi b'emboozi mukati sakozi ekintu nga tugenze ku kintu kye Dubai kajja tewali tabu abatayagaliza bwe lero zanze abakazi bandivudde naye Duncan olaba bwe kiba kisoboka funa omukazi oyanjule ate kati anti wuliriza zokireese kubanga abantu bagenda kusumbuwa nnyo nga lwaki bansi bagenda kusumbuwa nnyo ofaanana bulungi okola ki nze be naakagamba nti oli alina mukazi we banne mumuleke balinga 100 lwaki obagamba anti manyi olina tobadde ngamba sikuyitanga ku mukolo obadde ngamba simuyitanga ku mukolo kyogamba teyegatta buli gwe neegata kate mbamuwasizza kyasito nalina mutima mubi mbawenbaigabe bajje baleke bajje leete gwebagaye waliwo atayagala kulya ku restaurant ewooma kale sakozi emboozi eno mukati we sijja kyeka emboozi ebabula kati Faruku nga tudduze ku mulamwa naye Tatese bintu bya Dubai ebyo byawedde no naye yagiko families emikolo omukyala edasa ejadasa bali talimba munywanyi tondeka wegayogera mukolo omukolo member meeting ate tugenda kukola meeting bintu byayise mbwangu abate abagagga lwaki bakupapira okwanjula si papa bali be bamupapira baani babakazi tebalina kiri automatic gambi okimanyi nti jasowe mazina y'emyaka 15 era ono yamutumiranga mu mboozi awo kiryoke naye kirala amala okuyimba obadde oyimba otya amaze emyaka emeka 15 awo noyimbawo naye nze temwerabira kyembagambye kuyimba oli kuba wakayimba owange bamundabira bulabizi nze samwagala omanyi obulamu buno obulamu bwensi kati kamubabuuli omanyi ngenda babuuli mukulu byende bamwamulabako yajja n'afuna omukazi wentugaa tajja kumala mwezi bali mu Amerika kitegera kati bino ebintu byavuddemu dda bamufuna mpola birimu bagagga era abantu batandise dda kati waliwo kyali wange bamuyita kasiko mutaaso omanyi kyali bamuyita kasiko mutaaso kasiko kyali wawe kasiko mutaaso yaŋŋambye dda Duncan emiliyoni 10 ez'omukolo ab'emboozi mukati bagee bugambe bajja kujja kutuula kasiko mutaasa muguni musamize ase musamize musamize kyali wange by the way ina n'omukyala mukwano gwamuyita Shira n'abasumba omuyimbi yewe mukazi we n'abasumba yasooka okujja nga bawetana bombi balogo si balogo n'abasumba mulogo si balogo batereeza mbeera buli bwoba si wakiwatuka baludde ani mutaasa aluddewo jasula kuba nti atandise okuyamba ennyo abayimbi ne bamussa mu kamera naye aluddewo ngenda kutwalayo dasi nga tugenda na sente z'emikolo ntumiddeko muzeeyi wange kasiko ogamba oti kansubire oli bulungi tuli Dubai si mulogo era yabadde amanyi waliyo emboozi mukati
anniversary nga yagula emeza nga 10 ene era embozi gyeri embozi mugati kyagitera naye nga mukulu kasiko nkutumiddeko kasubire oli bulungi embeera egenda tutambulira ddala bulungi nga bwe mugiraba aso embeera eno nga bwetambula embeera ye Dubai faluku abaana b'e Dubai nga tujjeeko bano bebatikka okujja wano nga batutte okukola emirimu abaana b'e Dubai abasinga era bwofuna akubya enduulu manya kyagwako yagenda amanyi agenze wamawa n'asangayo dayasi okitegeera nti embeera eno esinga kukosa abaana badduka mu biyumba waliyo abaana batwala nga batutte kubwa awusigaalo mu biyumba bw'atuuka eyo ne bamubaliramu agenda okulaba nga sente zakola wali akola 8 bw'agenda mu kwere nga jafuna miliyoni eziwera 3 oba 2 kati oba tolina kyomugamba n'afubutukayo n'adda eno baana bangi abadduseeyo era embeera eno gye nkugamba nti waliwo n'abakyala abamu abagenda mu mulimu ogwo bwe bamala okukugukamu nabo bennyini batikka abaki abantu abaana b'obuwala era gwe mulimu gwabwe lwakuba sigenda basanguza manyi naye ngaoli nashiguro kati nashiguro kyakulabirako kyekisooka kuba oli bade sigenda kwogera mannya gaabwe naye oli aŋŋambye yabyeyogera okitegeera kati waba akiina nti abakyala abo batuuka ne bagifuula bizinensi mbw ate ngaefuna kiralo neekola ki ekyokubiri nti ono tulina abantu babiri tulina bannyinaffe abava wano nga bagenda mu biyumba kukola tulina n'abava wano ng'ekyamazima bagenze kukola ki kwetunda tekiri Dubai yokka ne China kikola ki kwekiri nze China naye mukwano gwange yaŋŋamba danka ninawo omulimu konze mulimu ki naŋŋamba osobola okunfuniranga abawala abalungi naye gwe buli muwala gontikkira omulungi nze mufunira visa nze muwa tiketi gwe buli gwofuna oba omulinako miliyoni meka commission nga mutwala China naye ndaba nga miliyoni 5 nyingi nga amufuna bakuwa 5 omuliisa ekigambo nagene kyo naye ndaba nga bizinensi ki yamaanyi nungi ate nga wano bango bafuna mu budde obwo naye nakafuna abawala 10 bameka 14 ngera simbaze nkubeera buli lunaku abawala bwe nadda ewaka ninneebaka nenzijukira nti nina ekyokufiirwa nina emboozi mukati omanyi nze bwemba sinakola kintu nsooka nendowooza ku mboozi mukati kyekisooka nendowooza abantu bempangana nabo nendowooza ku baana bange ne jjajja wange bwe mala obirowoozaako neneebaka bwe bukya nemanya ekyokukola bwe nabala abantu 14 ku miliyoni 5 basina miliyoni 6 n'okusoba mbe na miliyoni 7 nze nali ngenda bba kuŋŋaanya male mugamba abantu bwe bano buli omu ateekeyo akatabo ke nze sente zaye nzikole ki nzifune naye bwe mala okirowoozaamu ne ŋŋamba singa abaana bano batuuke ne bitabuka nze mba ekizibu bwe batuukayo abaana abo ne bafa nze mba ngenda okutwala ekyo ekikolimu okitegeera ne ŋŋamba sika ssente kansigale mu bwavu bwe nkola ki bwendimu era abaana badamu ne bankuya ne bagamba oli alabika yekyanzi takyakwata simu zange naye nga noolya esimu zankubira onaku ankubira esimu ziwera 10 ne mubuuza ayagala abaana bameka naŋŋamba nze ne bwenfunira abaana nga 30 tewali buzibu wakuweeredde 5 kitegeeza abalyako mmeka nanti ye yaŋŋamba mutandika okumbuulira yaŋŋamba eri alina ennyumba yakola ebbaala kati ebbaala eyo waliyo abantu bangi abagijjamu kuba yemu ku z'abaddugavu naye bajja baagala kwesanyusa ate okwesanyusa kwayo kwa bbeeyi ku bazungu eyo nti omwana jasi essaawa 3 ayinza okuvayo ne miliyoni meka gundi oba essaawa 2 naye ozireka ku reception ene woona omukyala $5 gwe n'ogenda n'omuntu nodda nagamba omwana omwe ekiro kimu ayinza okukola emiliyoni 10 olunaku ekiro eyo gwe njogera kali China nagamba olunaku asobola okukola miliyoni 10 kati ye nemugamba kati ono omwana yafunako atya nagamba bano abantu bawa wiiki buli wiiki osomuwa emiliyoni meka 5 kyokka ye munaku akola 10 nemugamba naye zo zibaza nagamba eno gwe kyomanya ekisinga okutambulayo okwegadanga kutambula ku sipiidi yawaggulu kuba abasuubuzi bangi okuva mu nsi ezaki ez'enjawulo era bajja ne muno ffe abawala betuyinamu zigenda beera ssaawa 2 nga tukyalina muwala n'ogwo era kati abaweereza muli balenzi abawala bo tubateekamu nga bifaananyi okitegeera kati singa nalina omutima omuyabayaba oba ogwanguyira sente ez'amangu ze singa mwe sikyatula mubozi mukati singa ndi mugaga sansobola bawala
abantu beyagalira mu business kitegeera omulimu ogwo gufuna kiralo gojjo tuli omuntu agulimu afuna nti saawa zino oli waba yantuma abantu amakumi ameka gwe tuula wansi obuuze ku milioni 5 abantu 13 Duncan abane sente naye ya connecting anagamba nze ninayo abampa oteka kyangwa nakuwo webbala endala eri Beijing kitegeeza manfuuse mutunzi w'abantu nti ono waba ntumya abantu 30 kitegeeza mu myezi ebiri asooka kumutuma abantu 6 nawe olofuka agenti weno kati nga nze nnoonya abaana eno nembateeka nebafunira visa ne bayitamu nobadduse entebe okitegeera kuba oliye buli kimu ayaga kibakulira visa tiketi byonna bibye okitegeera naye bwe natuula wansi ne ŋŋamba nina abaana mukuba nti nina abaana nina abakyala te nina abantu ninga kyakulabirako kati wakyenkya TV ekubye omutwe omukulu bwabadde asuubuza abaana babuwala bano bamukutte ne bateekako ekigambo ekinene nti ow'omukati yabadde pimpu era ogwo omulimu nenguwanda era ntuma bwe yannemerako ne mu blocking nafuna enamba endala ne mugamba manyi sijja kukisobola kitegeeza banki ababikola wano kati gwe mbulya wezo sente ozimanyi nti nnyingi kubanza omuwala we namu blocking ne mmuuza n'aŋŋamba Duncan kale buli muntu omwagalako sente manga kitegeeza ali winning n'okwongera ku milioni mmeka 5 kale ziwere omukago oba omusanvu kuba bafuna kiralo naye gwe yakunnyonnyera kyebagenda okukola waliwo be batannyonnyola nze yali mukwano gwange emabegako nga tunyumya nga mukwano gwe wano okitegeera n'ava wano n'akola ki n'agenda kati bwagenda ne mubuuza kati nze buli bwadda wano ndaba akulaakulana ku sipiidi eyiriiri okitegeera omanyi nti buli bwadda wano agula emmotoka empya n'agitunda ngaddayo kyokka wano amalawo omwezi gutya najja n'agula emmotoka ate sibona obumotoka era yazimba ennyumba ye eri awo yaŋŋamba eri buloba sayidi bwezeeyo nze neesulira buloba sayidi zeeyo wali enyuma nemugamba oke naye kati embeera eyo gye nkugamba nti waliwo abantu ate nga bo balina omutima omuki omunafu nga tajja kulowooza ku byankya kuba nange ekituufu sasobola kulowooza ku byankya nasobola kulowooza ku milioni mmeka n'abantu 10 n'abameka n'abana nembalamu neŋŋamba wano mba nina sente kati mu kintu kino milioni 7 ani ddala ow'okunoonyezebwa gavumenti is it the government is it ono abatwala is it baana be batwala sakozi abaana abo tebagendayo lwakwagala abaana bagendayo lwa mirimu mu Uganda kola ki kubula ontegera kyengamba ndi kubanze waliwo omuwala omu kati bwe bamala okumpa ogwo omulimu nina omuwala gwe nampa omuntu nanyonya nangamba Duncan nze ŋŋenda ngayi omuwala kubina ebiriwo nangamba eyo China ŋŋendayo naawe ebyo bintu byangu nnyo naye agenda okunyumiza ng'alina edduuka lye ng'asobola engoye edduuka lyaffe emisolo gyasukka obungi nangamba kati nina abaana nkole ntya bw'ogendeyo jasoma kankole emyaka emeka nkomewo nga edduuka lyayiika emisolo gyatabuka n'agenda bantu bangi nze njaba bano bakubuulire buli muntu gw'olaba ebiseera ebisina ssaawa zino ali mu mbeera eyo y'okwetunda yakolako wano bizinensi nemutabukako neyeekyawa n'agamba kadde ekijja kakikole kakijje yembeera bweri buli muntu abasinga gavumenti ya President Museveni yetuta abaana mu kwetunda kyenyinza okugamba ekyokubiri embeera naye nga bakolako emirimu gyabwe wano gavumenti negifutyanka abaana bolaba kati kankuwa abaana bolaba bagenze kuba seculiko abaana bagenze mbyaki eyo abalenzi era nabo basobola kulemererwa bodaboda zaabwe neziwambibwa nezikola ki nezitwalibwa ne balaba option eriwo yakugenda wa bola bukola kitegeera mbeera ya President Museveni etwala abaana ku kyeyo so kati abanenyezebwa ata abetanеnyezebwa lwa nsonga nti aba okumunenya gwe kennyini oba oli mu kutangira kiri kye walabye ku TV mbu bakuswazizza naye ng'ekigenda mu maaso kikola ki okimanyi ffe twali wano mu covid nga batukwata nga batukuba okufa obufi naye nga waliwo ebbaala ekola ekimansulo nga yeekola era ebbaala eyo bw'ogendayo n'ogiyita emabega emmotoka ezipaakinzeyo bw'ozibaliramu ziyinza okuba mu buwumbi tukize tugaane twalina ebbaala bagiyita haninzi oba ogijjukira yali akulubaga loodi kyakati yagwa waliwo kalina faluuku ebbaala eri nga muli abakungu naye nga ekikwaniriza nga wakayingira sijja kulima sigiyingiranga nga mukulu mawayewakanye tagendako masaagi ate nga yagendayo nze nayingirayo
kubanze njagala nnyo okwogera ekintu nga tebanyumiriza naye kati mawago bajjama boxa ye wakama musayingirako massage nga tatunyonyola obuwanvu n'obugo buli massage aba alimba nti nze nayingirayo ko muki muhanizi naye nga ku reception wano wotandikira okuyingira akwaniriza ali bukunya mukapale bukunya bw'oyingira addamu kulaga wootuula bukunya ne bakubuuza tiketi yeesoma ki nti VIP aba VIP mu mbeera wali eri mu maaso wali mumusalirawo abantu abala ekyokulaba n'otuula mu maaso naye abantu be nasangayo sigenda kubamenya kiyinza oleeta obuzibu nja kuba ku bantu budde nga tuli bafeera naye ng'ekiri ku stage ng'ate abagagga be basasula abaana b'obulenzi ani atalina nsonyi waliwo emitwalo gyo 10 genda omunjirire abagagga ne bajja abagagga nga 10 ne bagula abalenzi nga 40 ne bagamba atalina nsonyi linnya stage ekirimu gye kyaliyo nti tokkirizibwa wadde kukwata simu mu ngalo simu zirina kuba muki mu nsawo ng'abaana emikolo bagikolera ku stage ng'omuwala bamuwaddeyo basonda sente ng'agagga bayinza sonda miliyoni nga 5 bamala osonda miliyoni 5 bagaa tunoonyayo abawala mu buli muwala nga tasooka mitwalo ameka n'omulenzi nga wameka stage neekwajja ne babuuza ani asinga ageemugga ani agatumbiiza mu bbanga kyokka abatudde mu maaso mu VIP gano ge bafummula bade mu bbanga gatuukira ku bo oteka kyenkugamba nga nagatumbira mu bbanga gadda mu VIP mwega mansuka okitege naye nga bakulaga nti banyumirwa ate basanyufu ebintu bino byenkugamba saawa zonna usipate gye nakunyumiza nenkugamba omu ku baaliyo zitambula nakunyumiza twava ku mpewo nakuba bayinza okungoba mu usipate nenkunyumiza abamu be twali nabo n'omu ku yatutumiza ebyokunywa yatumya ebyokunywa miliyoni mmeka 5 nti ebintu bino tosobola kubirwanyisa lwa nsonga n'abakulu babyagala ate buli mugagga gwolaba oba bagagga kyo babagagga ki balina babulooka baabwe onfuna babulooka abo be babatuusiza ku ki ku bantu bano ojjukira olumu ku bintu bya buluno beti tojuka nti waliwo mukwano gwaffe omu yagamba nti kibulooka kyafuga emunyonyaawo oyo nno naye otakaya kyenkugamba nti guno mulimu gwafuuka mulimu gwakubulookinga yali agutandise nga buli gwe balaba ku TV bagamba oyo mumanyi era agulimu taguvanga ate akubira oli abatuusa yalengera kati mu mbeera nonkugamba nti Faruku nti abakulu boolaba bennyini abaagala oteesa ku nsonga zino be bakulira ffe tulina abantu abamu akubira nagamba waayi ndudde okulaba kwa house party naye olinayo house party kyeri mu maaso awo ya VIP zibeeyo olubowa mu bifo ebyakabi ziba eri wamwe najeera waggulu naalya zibeereyo size zino ez'ennamasuba kuba ez'ennamasuba azo omuntu ate atayinza zigendamu naye zo ezimalayo nti osanga omwana Faruku ng'avuga emmotoka yakabi naye nga buli house party ya VIP abeerako omuwala naye nga emmotoka gyavuga eri miliyoni nga 10 ng'asula mu apartment ya miliyoni meka kati saawa zino ebintu ebitambula mu bba tebabikolera bantu bano mwe bafaluuku abeeno wansi byabali abamalayo tebabikolera bano abaagala okumanya ffe tulina ebbaala lwakuba nti ffe tulina ebbaala nga bw'oba tolina mmotoka ya capital parking ng'era batuuka obudde ne bagamba kati muggaleewo buli ayingira alina kubanga waalinnya okitegeera ng'ekiri munda ng'abaana baweereza bali mu bupale paliamenti ekintu kyerekere ekiteese yakiteese ekirate ekiteese yakireese ayinza n'obutadda mu paliamenti bo bennyini bayinza n'omwegobye baba babadde bakireese Ssemujju n'abagamba musooke mulowooze ku baana be baasiba bano ba Eddie Mutwe kati ojasanga ba Ssemujju tebajja kukkiriza ekiteeso kikole ki naye nga waliwo ate abakola ki onteka kyemugamba kuba ekya Eddie Mutwe
buli omu akimanyi naye kyanize ku fulo nga kyo era bwe yandimaze oteesa kwekyo nabaga nti ekintu kyemukola kirungi nnyo banaye mwebale naye kyo bwe kiggwa bane tulowooze ne ku baana be mwasiba okitegeera naye yabagambiddewo temututagalirako lwaki yabagambye temututagalirako Faruku n'okebera inbox ya Dias oyinza okugwa eddalo osobola ogwaki nti Dias lwakuba nti bali abaana bavaamu naye luli nga nze mba ne Dias essimu nemukooyo okutuna okubuguma kali akana kewalese kaleete wano nogamba naye nga omuntu amukubira walinnya w'amaanyi kati so ekintu bano kye baagala okulwanyisa tebakitegeera kuba ne gavumenti ekifunamu Dias be bamu ku boonoonye ensi no kyenjogerako kikino lindako sigezaako kuwewolereza bakola ki nze nakeera nenfuna concept nga njagala kubalaga ebintu ebitambula wabula ate abantu bootasuubira no abatabitegeera abantu bootasuubira gwotasuubira nti abadde alina essimu yo yakubira nagamba olina omwana gwe wakyazizza omwana ali ki mbadde ali biki mbadde nga lamuwaayo ku ssente bambi namulabye bwaki bwa bizibu kati gwe n'omuwa ennamba ng'omanyi bagenda kuyamba muwala omuwala addemu okukukubira nga okitegedde wamma nti ng'oluusi gwe n'omulimu ogukoze tomanyi kikyokola ki mukuyamba kati wali abavubuka ab'ebweru nkomawo mu Desemba omwana oyo nina byenjagala omuleeterayo okitegeera gwe n'omuwa ennamba ng'omuwadde kola ki naye ate omuntu agenda okukubira ng'oli ye we yamugize ng'ayagala bintu bikola ki birala so wano e Uganda baabe bangi ku individual basis bangi naye gwe buli muwala gwosanga n'awoza mbuno lwaki tomufunirayo abagagga babiri bwano e Uganda baabe tubalina buli wamu we tutambulira naye nga leete yeemanyi mbu abe naye ng'ate yasinga okukola ky'oconnectinga abagagga abawala ku bagagga ate omuzita lwaki okukola bwoti kati kyegezako balaga kikyo ngenda kuwayo incidence emu Faruku ngenda kasoke nkoyo incidence emu nga tetunagenda wala Jasi naye banange Jasi kakati ngenda kuwayo nga tetunagenda wa Jasi omusajja gwamuyina kasoke nkoyo incidence emu bannange bugudde bugwiddano programu ekomye programu ewedde ani buza Dankani yekka ab'emboozi mukati bakutumidde bagambye omukolo nga tonagubategeeza nange mbatumidde banne bakwata empola bateke Jasi mu kinene katonakolawo Jasi katujje wamma gwe batadde mu katono kirimu ekintu ani yes ati mwadowooza mbalimba mbadde nkugamba ngenda kuwa ojjukira incidence yali ewa minisita ng'akyali Nakiwala ey'omuwala yajjanga akaabira omwana oba yali ku Ssentongo Medi Ssentongo ojjukira omuwala wa ku Mawanda Road actually nali omu kubasooka omukolako ndowooza interview akawala akampi omuwala akugamba Medi Ssentongo yatufuna abawala 8 nga waliwo omuzungu amutumye abawala 8 ng'abo bonna abawala omuzungu abaagala mu kitanda omulungi ogwo 8 yes batuuka weyabako sigimanyi bagiyita eyo batuuka mu ruumu w'abatadde Medi agamba omuwala gwe nno bagenda kukuwa ssente nnyingi naye nza okufrontinga we bakuwa ssente nnyingi osooka kukola ki kunzijamu mu kumugjamu awo kyovula omuwala okusooka yagamba yali confused nga tamanyi olubuto oba lwa Medi Ssentongo oba lwa muzungu kati bona we baba kuŋŋaanyanga kuba abawala yabajja ku gundi ku methods eyo ebbala gye balintanga methods we yagendanga n'abakonye komala gye yali akola nagamba muje tumukole zino ez'amangu ng'abatute ne kye batuteko bakikola ki naye watuuka agamba naye ggwe sooka onzijemu nga sina kutuusa wa muzungu buloka awo omuwala waafulira olubuto yes emmotoka asooka gitookako ku road lwaki alabe oba namu
era omwala awo wafunira olubuto mu kavuvu nga netagamba ko nti yeebakako n'emmedi emirundi egiwera ebiri gwali ogu gwa testing omwala afuna olubuto era yali confused okusooka nga lowooza olubuto lwaleka lwali lwaki lwa muzungu okitegeera yali amanyi lwa mangere kaakati abe mu Uganda naye bambinge naye ngero kiwulidde nti baba bakikola olumu mu butamanya naye nga baki congratulations. Waliwo n'embeera nekibanga nakiwulirako omusaza oba yali ng'oli agamba nti omwana okwonoonekera wano kagenda ayonoonekera eyo abo abazadde abo nabo gye bali n'agamba omwana wange okubeera wano yetundire wano aswaze mu bibaala biki kagenda akole ki kamujje wano ŋŋende agende kati bw'agenda eyo byebyo byakola tufune solution kyekiri okukolebwa tewali kisobola kukolebwa okuggyako omuntu yennyini okwekuba mu mutima nga Duncan bwe yeekuba mu mitima n'agamba kino sijja kiyingiramu nga ggwe omuntu olina kwekuba mu mutima anti ffe bonaabuuziza solution nze ndowooza solution buli muntu yeekube muki mu mutima alowooze ku kyagenda okukola alowooze ku baana abeere n'omutima ogwo baleme okwagala ennyo essente ekisusse Faluku ensonga zaano ziri bwe ziti nti waliwo ebintu by'otagenda kukyusa wano Uganda kujjako nga gavumenti yennyini ekoze eki ekyuse nekendeeza ku bintu abantu buli muntu nafuna omulimu gw'alina okukola nga tanyigirizibwa oba nga anyigirizibwa naye bw'oba okyali mu gavumenti ya President Museveni ebintu tukyabiraba nti oluusi n'abantu saawa zino bakati saawa zino abantu abagenda tunyiigira babbulooka b'abakazi bagenda tunyiigira bagambe nti bano ate nabo bagatuggyirawo omulimu okitegeera kati mu mbeera eyo nze ngamba ekintu kimu tewali solution mulimu ekintu kyotunuulira ng'ozadde omwana w'obuwala ng'omwana wo nakirowoozaako nnyo ddala kati so nze Faluku ndaba wano abantu jasi buli muntu alina kudda eri Katonda netulowooza Katonda wetumala olowooza Katonda tulowooza abaana betuzadde netulowooza nkya waffe ayimiridde atya singa bakyani bakuba omuntu omunene abadde atunda abaana ebuwalabu akwatiddwa naye nga n'abaana competition bwana Faluku ekizibu ekiri wano wegambya nti tekisoboka abakazi abo boolaba buli kaseera baagala kisinga kakati omukazi bw'alaba muwala munne ng'avuga emmotoka alina ekizigo era naye aba ayagala ki tafaayo agijjeewa agifunya atya afaagana okulaba ng'agikola ki ng'agifuna abakazi natural obutonde bwabwe buti obukola ki we buli okitegeera natural obutonde bukola ki we buli bibyero kale agikoze nalabe waliwo mulale yagikoze kakati olugikola bwepa nga n'omulala agikola ki kati njagala ogende ku kintu kye bayita hosti y'amabaala kati ogende kubasooka ogikola bwe batopinga olabe n'obubaala kano nga kamunulaiti kalinayo omuwala akolawo hosti muleve eyo era nga naye abatunira muleve eyo ey'ekyebiri etaano ontegedde kyenkugamba kakati abakazi bezira kimu nti kino kivaamu ssente era bwe kiba nga kivaamu afaafaagana nakyo kati nga tukyalina omutima omutini ogw'abakazi abasajja twawulira omuwala yanyumya eyagenda nanaasa omulambo gwe bajja ku bbala yawano ezana ng'oyisa ezana n'ogenda mu maaso awe erubowa omusajja n'abateeka mu Range Rover n'abavuga mpaka Mityana n'abateeka mu kasenge namuga oyina ogunaaza gwonna yavayo najja n'abikola ku puroguramu namba naye n'omukyala gwe nalabye omusajja yamugula miliyoni 10 amukomberera esimayowa gundi okitegeera kakati omusajja omukazi yabadde anyumya emboozi okwo omukazi nalabye nga kirasi baba kirasi naye abakyala nga bakyayagala y'obwerere nze ngenda kukubuulira olina wajja ng'ayiika endusu zitya mu makiraabu ago n'ogamba bugambi nti alina ssente omukazi gwe n'obasongerako nti oyo yaziina abakazi bamuyiikira kakati nze toyinza nakutegeera bungi bw'abantu abansanga n'ajula nakkaaba nga bamanyi gwamini abawala
naga ntwale wa Amini baba nkwegayiridde era nze senga nakola ekiyumba kyange nefuna wenkiteeka nenkola nga medicine ntongo nti ayagala omutwale wa Amini ayigira kunze amala kugwa wali senga kati nyino ekiralo kiramba we bagamba jukira nange ndi top babeera beewadde oswana omugamba nti okutwale wa Amini omala kunzija mulaga tewali buzibuze kasito ntwala bebawazi katana jukira nange ndi top owerabira mwebale nnyo mwebalire ddala olaba ngenda kusooka amenyewo ekya topu nkijjeewo naye ngenda kugamba ebigambo olaba sipa zonna ze tulina wano mu Uganda wano ze tulina mu Uganda ndoza ekigambo kya luzungu baziyita brothels ojja kugenda weekange nga 90% nga bonna abaana abalimu si bamesuusi nga tebabisomaako tebamanyi nakumanya masaji gundi nga zonna ennyumba ezisinga zonna zi brothels bakuŋŋaanya bakazi brothels kyekigambo ekitegeeza nti nno ekkuŋŋaaniro ly'abakazi abasajja bwe babasanga spazi ntono eziri ku mulamwa kyekitegeeza ate nga kyolina okumanya abasajja ba Spurs bonna abasinga obungi buli omu ayagala end okitegedde nga ate gye basinze okwayilayitinga mugundi mu brothels nti brothel anti ekisookera ddala nvaane kuno kati bw'ogitunuulira setting yaayo ebitanda buli kimu ekirimu kyekikuwa ekyagundi ekigitusuulamu eyo kategori omuntu waba tanagendayoko soko ogendeyo olyoko anti mu kulokinga kwe yayogedde ebigambo bino tetugera gendayo oli mwe mugireseemu mbadde sigenda gyongerako njivuddeko naye omuntu bw'ajja n'akugamba kati njivuddeko that's not good mesusi kakati kyemugamba kikino wabigenda yabawadde uniform naye wama kyemugamba kikino nti omuntu kasita akugamba nti ku mitwalo 2 bakukola kyonna kyoyagala package ya mitwalo 2 nakugamba zona price gyabakugambye kiba kitegeeza nti oli kino akikwese mukiri ekigambo kyenkugambye aba akwese kino mukiri ng'ekiri emabega kyekiri nti liri kuŋŋaaniro ly'abakyala abasajja bwe babasanga nga bino si byakugenda ku kkubo byebijjeewo bamalaaya ku makubo good nti bali gazette dikati nti olina w'obasanga okitegeera nti olina w'obasanga nti kati balina we bawummulira nti wemba mwagala nja kugenda wano alright naye ndo ey'amavubuka tejatunda tesobola kutunda obajjewa naye nga gavumenti ekintu kino biraka biwanvumu naye abazadde nze jasi bazadde kwebeereramu n'abaana bo abaana bo tegere entambula y'abaana bo baana basomesa eddiini kuba omwana ow'eddiini simusuubira kubeera ng'ali mu golden sex golooza lwaki single rooms ziggwawo mangu okusinga double rooms ng'ate single rooms zigenda kweyongera ebbeeyi almost tuuke ku double rooms single room baziseera kati yes lwaki right now abantu bazimba nnyo single rooms than double why it's because bano abawala ba nziruse wakani n'emirimu gyange gyenkola bapangisa nnyo single rooms mwe babeera ate ne babeeramu abasukka mu basatu aga double room sina kyenjagaza eminyira bwerere nzigundi okitegeera so kati this is abantu basimba nnyo single rooms ate za bbeeyi ate ziggwawo mangu muli ate eribbira temubaamu atudde bulungi n'ateredde katebeera wekangana ya lise okiwulira nga lise ne bali ababuukabuuka ontegedde kyenkugamba kakati osaba busabi Katonda n'akutaasa butaasa omwana we okubeera kuba ngenda kubuulira
teri muzadde akuza mwana we kuba mwononefu oyo taliyo teyamusomesa ku mutu aha teyaga nti kati weetundanga okola otya ojja kwesanga nga naba abeetunda nga noliyekanga bwekanzi ng'agamba nti bannange olubuto ndufunye ne bakubuuza ani alukufunyisizza nti omusajja mukulu ati wamusanga wooyo waina musanga eyo kapate naye akkiriza tujje tweyanjule eryato liri mukubbira kati eryato eribbira temubaamu atudde kati bakoze eki ateredde okwanjula kwa empisa eno kati tubuusabuusa mwana nebagaa nti empisa eno kyova olaba osobola n'okulaba nga kikwatiddwe nga wekyakwata medimo n'abala kibakwatayo ne bakola okwanjula kwa sipiidi bagaa katwanjula yanjule mangu okwanjula kwa myezi yena omuntu azadde segedde nga bakwata offside kubanga babeera mu pato obwo nga omuwala aleese mujje mulabeko obupato obwo buvaamu ebyo kakati amazima gali nti eryato eribbira nti enteekateeka z'ensi n'okutereera abantu bagamba mbu bazadde naye lumu kikwata ne gavumenti ng'ekutteko ndowooza nga 60% kubanga babeerawo ebikola ebituuka ne bagamba nti mu nsi muno tetukola kino akola kino akolebwa bw'ati okiwulira kati omuzadde n'oyongerako n'omanya nti teeka lwaki te supervising bano gye balaga biki ebikolebwa ate abagendayo be ba gavumenti bennyini basupervisa be babeerayo abali supervise bebalozaako kati nedda oli nakola okwanjula naye nga amaka gagenze mulaba gawadde gabuvunaanyizibwa naye ng'omwana yamugjawa mu myezi eno omwana n'aba nga azadde ne tugamba okwanjula nga kwali kwa sipiidi n'amaka kitegeeza abaana bano baali be basengayo ku bupate buno bafulukinga bupate bw'abano abaana 60% ku kintu kino okigira kati n'omuzadde n'obeerawo n'ebitundu golaba gavumenti ekera mu makya etteeka nereeta ly'amagye neriteekako nessira kifo ky'okuleeta etteeka erikwata ku ki bano gye balaga ku bantu emirimu gye bakola ennyumba zino ezimeruka oli n'akuŋŋaanya abawala n'apangisa n'ateekamu abawala mbu sipa byaki gavumenti ebyo tebirowoozaako kubanga ennyumba ezo zatandika mpola mpola emwemu biri naye kakati buli kifuuse oibaito jakusanga ebiseera ebisinga nga oyita wali oyita wano nga kyekiriwo naye gavumenti ekola ki etunula teyeebuuza bano bakola ki betusindika bulina kubayita ku airport bagenda wa tebifaako sakozi baba nyini abaana bagamba bayitawo tebalina ambasada ambasada agikolamu kasino kati byonna byogamba okubagoberera omuntu nga abantu bateddeyo bayokubira mulanga oba webaddukire oba mulanga agenda okugendayo nze omwana yange nti ogenda okugenda ku embasa ya Uganda osanga atudde ku reception mu Philippine kakati mu Philippine naye nga embasa yaki ya Uganda tebalina kuwuliriza wadde ne mu office nga tebakola ki tebaliimu wano juzi twagenda okuzula ng'erimu kasino kakati kasino biki ebirayo kubanga olaba documentary eri eraga nti ate ono abadde abatwala simanyi alina link ne mu database ya IT simanyi abadde abafunira ebiwandiiko kakati gavumenti kitegeeza erina omulimu munene nnyo okuteminga ekintu kino 60% deni abazadde nabo bakole ki batambulire awo naye nga bwetto bwe tubadde tubatumiddeko mwenna naye ate waliwo abanyigidde Troy nga bagamba Troy oyonoona bizinesi yaffe nabo webali anti Troy oyo gwolaba yakolako kone program endala emabegeeri alina gwe yajjonkerako olulala naye banyumiriza Troy nebanga Troy ye wabeera mukwano gwo senga aba nekyakusaba notakimuwa mulinde ku media ng'olina ekikolwa kye wakola naye yagambye ye yafunye kusanyuka nga woolaba nti mulwanirizi wa ddembe BBC mutundizaamu kamera n'afuna excitement ya kamera naye mumusonyiwe ebyekyakoseza naye nga congratulation Frank Gashumba nabadde maye agenda vaya akyogereko kuba eddoboozi ly'eddene ku kintu kino Frank Gashumba mpozi bambi kirungi nnyo Frank Gashumba yawasa era yazadde mu byafaayo mpozi olubuto lwa myezi ena
omukulu tegumaze emyezi ena tosobola kumwagaliza bwagaliza nokirekaawo nebuuziza mbwebuza yazadde yali yalozaaloza dda yazadde yali nayenga kitegeeza shira bamuzizaako right bulungi nnyo kira bamuzizaako ku myaka emeka ate yafunye agenda omugaba bamuzizaako ku myaka emeka 32 agiweza alimu 3 actually 3 weewaawo naye nze ekyagashumba nja kumuyozaayoza mpozi ateera n'okumusiima abasajja bangi abali mu myaka gyagashumba nga osanga omwana w'omuntu n'amukola olubuto n'amuleka eyo n'atandika omupangisa akazigo n'akabeeramu emyezi 5 atuuka nga takyakasasula omuwala n'abeera mu buzibu otegere sente nsabirize ate ono yeefuula munene nnyo twafunika amusindikira babuloka be batwala sente abasajja bangi nnyo abali mu kategere eyo bw'amala okozesa omwana w'omuntu n'amufunyisa olubuto ng'afuna akazigo wamuteeka ng'atandika mulimbiralimbira mpaka lwakola ki lwamusuula era mwe muvaamu olumu n'abaana abo n'abakazi abe tubadde boogerako okwenyiwa ne bagenda naye kyeyakoze kirungi nnyo nnyo okuba nti yayanjula bwe yamanya nti oli alina olubuto kirabika n'agamba akamwanjule muleetere eddala wano akole ki abeerere eddala wano in fact yakola na kirungi nnyo omwanjula ng'amaze okufuna kubanga abawala abasinga misege abantu balabe bangi ne Uganda yona atazaalirayo wadde omuntu akaana ulirizayo kyobola oleta wano topiki uliriza oleta wano topiki obwongo bwange enfuna gyofunyemu omuntu esobola omusiiga ekitiibwa obutamuwa kitiibwa okusinziira kw'abamumanya ebikolwa bye kubanga mulala yavayo n'agamba nti nze oyo siyinza muyita mama n'obaofuute nitubuuza oba lwaki abeera muzikulu abeera mutabani lwaki mwagala okituukira kati ekyomuwala nze ndowooza ezo mpisa ze kiri mu ye magezi ge naye nze ate ndaba nga sikyavunaanyizibwa nga nze okuddira taata wo alina omuntu gwaleese kiyinza okkuluma naye tovaayo kukyogera nti ate taata yaleese nze sijja muyita maama oba olaze nga oli empty head naye wejjemu embeera z'okuliira ku sigiri no njagamba ekintu kimu nze nja muyozaayoza mugambe nti kyamaanyi abantu mwenna mukope family planning y'agashumba aziza ku mwana nga wa myaka meka 5 omwana wa myaka 5 okay bade manyo mwana muwala wa myaka 5 agambe 27 asatu kirungi nnyo n'olwekyo nze nja muyozaayoza mugaye nti weebale nnyo sawa yonna ofuuka ono gundi wa bayibuli yani yali saala 9 sawa yonna buli wobeera osobola okuba nga okyalinamu endasa ezizaala so nze nkuyozaayoza mukulu gashumba mukama akuteremu balaka alright naye nga mwebale nnyo mwebale ddala tetugenda kusukkawo tulabagane next time.